Uganda etuuse News Uganda atwala mu lubiri Mengo ku matikkira ga Ssaabasajja ag'emirundi 3 nga tudde ku Nnamulondo ya bajjajjaabe alamula obuganda emikolo gino Ssaabasajja amaze okutuuka emikolo gino kugenda mu maaso nze wajjiradi wano mu lubiri Mengo empologome etuuse wano engoma zizoola za mujaguzo nga kivuga News Uganda matikkira ag'emirundi 3 sajja gali ku Nnamulondo atwala buganda eri wano mu lubiri Mengo ekifaananyi n'abataka abakulu ab'obusolya nga boolaba Ssaabasajja ali n'abataka awo beera bwetuberi bene awubira ku bantu be bena awubira ku bantu be nga boolaba awo wano mu lubiri Mengo matikkira ag'emirundi 3 wano Ssaabasajja alamusa ku bujaguzo Ssaabasajja alamusa ku bujaguzo News Uganda twala mu lubiri Mengo amatikkira ga mirundi 3 bene nga tudde ku Nnamulondo ya bajjajjaabe alamula obuganda Ssaabasajja bamukongojja bene bali mu kumukongojja tuli wano mu lubiri Mengo amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ge tuliko emikolo gino gye gigenda mu maaso bene agenda awubira ku bantu be